balireeta mulambo nze balireeta mulambo ewaffe ne banziika sinakindi okwekolera we balinziika. Mwasiibye mukyaba mikwano kansubire nti mwasiibye bulungi. Nyongera okubaanirizaako wano ku YouTube channel amanya Maggie nga bulijjo. Bannange olwaliro tutandise ne mwana muwala ono vidiyo eno eyinza okukaabyamu ku maziga naddala nga oli mwana akulidde ku single mother. Era tandise ne mwana muwala ono ng'atusaba tutambuze vidiyo mpaka ng'etuuse ku kitaawe. Omwana ono ngenda kuzannyira akatambi ke kawanvuko nayo jjakawa obudde owulirize. Taata alina audio gye yasoose n'asindikira mwana muwala. Omwana omuwala ono n'atuula n'afumiintiriza ku bigambo taata bye yayogedde mu ka audio. N'addamu n'azza olutambi emabega embeera gy'azze ng'akuliramu nga omanyi abaana abakulira ku basingo mother ng'ate taata gy'ali nga taata tafaayo. Omwana bw'amala okukula n'aba nga asobola okuba nga taata ono alaba nti asobola okufunayo omutwalo okuva mu mwana we oba n'alaba nti kati omwana wa mugaso n'alyoka atandika okulaga nti afaayo nnyo. Kati omwana kasi awuliriza audio ya taata n'asalawo n'agamba ekiba kibe yadde bagamba nti omukulu tasobya. Leero nange taata kamwatulira ekindi ku mutima obulumi bwe nnina kambumuwa olwaleero abuwulire. Era n'agamba nti ye okumuzza ewaabwe mpozi ng'amaze kufa balitwalayo mulambo ewaabwe gye bamuzaala oba ewa kitaawe balizaayo mulambo. Ku nkomerero ya vidiyo eno nga bwe tugenda mu katambi njagala owuliriza bulungi nnyo ebigambo bya mwana muwala ono. Nja kubaako nange byennyongerezaako mu maaso awo katono katugende mu katambi tovaako. Assalamu alaikum warahmatullah. Mugamba mukyaba mikwano. I want to share my story with you. Soke muwulirize audio eno oluvannyuma mbanyumize. Maama oli otya bannaye weebale kuddayo bankusabire Katonda obeere omunnaye naye wagenda nga tonsiibudde naye tewali mutawaana. Nkusabira Katonda obeere mulamu siina ttabbu yonna. Mweba maama mwena mbaagala kyekimu. Amiina. He's my dad. Oyo taata wange agambye nagenda simusiibudde kituufu. Nava Uganda nga simusiibudde naye baana mmwe mbabuulire. Nze munaye nakuzibwa single mother. Batono abajja okitegeera. Naye waliwo kale waliwo okula noyita mu bintu bingi noyita no mu bintu bingi nga taatawo gy'ali mulamu ayinamu ku ssente nga yandisobodde okuweerera ng'amanyi naawo okujja. Even my mom tried okulaba nti alekawo okutugatta nze ne kitange nga nkyali muto. Ebisinga nali nga mbiraba. My mom used to take me w'amanyi tatange waakolera. Nali ntandise okusoma nga tugendayo amugambe omwana adda ku ssomero beetaaga kino na kino. Muzeeyi wange omanyi kye yakolanga nga ntwala in a restaurant ne tulya. I think I was 7 years to 8. Ne tulya nga mami wange amulese. Mama yalina omukwano gwe we yatuukiranga ng'amulekawo nga tamuwadde tamugwedde kyakulya.
n'atwala nze n'angulira n'endya n'aziza ewa maama. Oluvannyuma okutuuka maama mugamba n'omunawe mwana mutwala ku ssomero twagala ku fees, akwata emitwalo 2 n'agimuwa. Ne tudda waka nga maama ali mu maziga agamba ngenda kukola ntya, byonna nga mbiraba. Kyamusukako kozi maama wange yakikola emirundi nga 3 n'agamba kanve ku musajja kamwesonyiwe embeere n'omwana wange. Tegeera n'asalawo n'amuleka, era bwe yamuleka n'ekitange teyaddamu kunnoonya, teyaddamu kugamba oba ki oba ki. N'embeerawo n'enkuzibwa mami wange, era kati nkuze, kitegeera nkuze, banjagala banjagala ab'ewa kitange, naye mukula kwange tewali ya showing up. Kati nkuze munaye balaba you can help them basembera gyendi. Naye nina ekintu kye neebuuza, sisobola kumusonyiwa kitange, sisobola kumusonyiwa, sisobola wadde yanzaala. I can't forgive him, sisobola. Okitegeera nze kye nnina ku mutima kirala, tatulangako okuŋŋamba nti we mwana wange twogere ku nsonga bweti ne bweti. How can I be sure mbonjagala? Teyeebuuzaako n'omwana lwaki ali bw'atyo, oba bw'aba alina ekigenda maaso bulamu bwe taŋŋamba oba ki oba ki. Sikuzibbwa naye n'anenya n'agamba tewaŋŋamba ng'ogenda naye nkwagala. Which love? Bannaaye bakitaffe nga temufuddeyo, temutukuzizza. Waba oyisina gye njya mukwano gwo, nnyinza okuba nga ntambuliramu omusaayi gwo naye siina mukwano gwo, ge mazima sigulina. Ngenda gujja wanga tewagundaga. Tuyita mu bingi bye mutamanyi, naye n'ova eri omwana wange balireeta mulambo, nze balireeta mulambo ewaffe ne banziika. Sinakindi okwekolera we balinziika. Naye bakitaffe tubayinako obulumi bw'amaanyi ddala. Ng'omusajja ali eyo zaala buzaazi n'osuula, temumanyi. Alright, mbakulisayo mu katambi ka mwana muwala. Owulidde ebigambo bya mwana muwala ono byayogera, kiraga nti alina obulumi era akulidde mu mbeera ey'obugubi. Kyokka akadde kano taata alaga nti afaayo nnyo kyataasobola kukola ng'omwana ono muto. Weewaawo nze kye nsaba abazadde, ate kino kiri nnyo naddala ku bazadde abasajja, bwe baawukana n'abakazi nga babazaalamu abaana, abasajja bano tebafaayo kulabirira zadde lyabwe lye baazaala, naddala ng'abaana bano babadde bagenze ne bamaama baabwe. Bataata tebafaayo, babanga batikudde omugogo. Bataata bwe mba nga mwawukanye n'abakazi be mwazaalamu abaana, lwaki ate muddira oba ngambe abaana bano be muyina wakati wammwe ne mubatikka omugugu ne babanga bo be baasobya? Ekintu ekyo kiva ku ki? Kubanga nze nkimanyi nti omwana aba talina musango. Taata kyalibadde kirungi nnyo nga wadde oyawukanye n'omukyala, oba mu bubi oba mu bulungi, omwana oba abaana bano ne batayingira mu nsonga zammwe. Oyinza okuba nga tolina bulungi, ensawo teyeesobola, oluusi wawasa n'ejjo olina abaana, naye at least ne bano abaana abali ebbali making sure nti obaako ky'obasuulira. Ebiseera ebisinga abaana bano tebeetaaga bingi. Abaana bano tebeetaaga bingi. Omwana ne w'okugenda bugenzi n'ogamba kale tamwetandise y'okusoma kamugulireyo engatto, kasukulu fees ng'ako eky'olumu n'okawaayo, akagoye n'okucekinga ku mwana ono oluusi n'omubuuzaako bw'oba olina access nga maama
asobola okuba nga akuwa omwana ono n'oyogerako naye ne woba tolina ky'omuwadde eno laavu kati gy'olaga omwana ng'akuze ku lw'okuba ng'olaba nti ayinako w'atuuse osobola omuganyulwamu singa at least wafaayo nga muto newankubadde wali tolina ky'osobola kumuwa n'obeerako engeri gy'ozza omwana ono okumulaga nti ddala naye ayina ki ayina taata. Abazadde abasajja abatalabirira baana baagala nnyo okwejjayo n'okulaga nti bafaayo ng'abaana bano bakuze ate nga balaba nti balina kye balinawo. Era bw'obanga omwana era okuze nga tolina ky'olinawo ng'omusajja ono oba omuzadde ono alaba talina ky'asobola kufunamu, amazima gali nti era takunoonya. Naye bafuba nnyo okuwuliza ali atya kati bwe bamanya nti otereddemu obulamu bulungi nga badda. Bannange oba abasajja tebaswala, I don't know. I think si bonna abasajja ng'olabirira omwana wo nga wadde yagenda ne maama we ng'ofaayo at least nti omukwano gwa taata gubeerawo n'obaako ky'osapootinga nga taata. Musajja gwe oli waddala. Era gwe siina kye nkugambako. Naye bannange abasajja bambi entalo zammwe wano nga mwawukanye n'abakyala muziggyemu abaana. Omwana aba mwana aba talina ky'amanyi. Ebiseera ebisinga nze ŋŋamba nti oba abasajja bano atuuka n'alaba nga bw'anaakwata omutwalo aguweereze maama nti omwana oyo mugulire ekintu nti oba muli babeera balowooza nti abazadde abakyala ebagenda okulya ssente ezo. Manyi mulimu abasajja abalina endowooza eyo ng'alaba nti bw'anaakwata emitwalo 5 nti emitwalo 5 gino gya mwana wange muguliremu kkengwe yaba alaba ng'awadde gwe omukyala. Kale bw'obanga munange endowooza gy'olina at least gwe genda ogula ebintu obitwalire omwana wo. Mpozzi mulimu n'abasajja abalala bagamba nti abakyala balina embeera gye bateekawo nti nga tebaagala baana baabwe kusemberera abasajja bano ate nga be bataata baabwe. So abakyala abali mugundi bwetyo nga gw'oyawukana n'omusajja oteekawo embeera ate naaba nga tokkiriza mwana ono kubanga asembera kitaawe. Ate oluusi nakyo kibi. Oba otangira omwana ono oluusi okubaako byafuna eri kitaawe. So nze ŋŋamba twalibadde tutandika okweyisa ng'abazungu. Mwe mukiraba mutya amammwe abali mu kulaba vidiyo eno mwe mukyogerako ki ekyo. Abazungu bwe baawukana omusajja bw'ayawukana n'omukyala basigala bakola kye bayita parenting. Nti ojja kwesanga nti ku weekend Saturday ne Sunday abaana babeera wa musajja. N'abeera n'abaana be n'abagwira bye baagala n'abeera nabo. Kati mu nnaku eziddako ne babeera ewa maama. Kwegamba bagabana nti weekends zijja kubawo za taata zonna abaana babeera eyo. Era we ziggwako ng'abaana bakomawo. Kye kirungi abazungu kye bayina era omwana akula nga afuna omukwano gwonna nga bwe yali badde agufuna. Afuna omukwano gwa taata, afuna omukwano gwa maama. Naye ekiri wano mu Africa taata kasita yawukana n'omwana ne maama taata kasita yawukana ne maama abaana abali mu masekkati awo bannange balaba ennaku. Either asigala afuna omukwano gwa maama yeka omuntu gw'abeera naye gwe mukwano gw'afuna. Ogwa taata nga teguliiwo. Wabanga abeera na taata ojja kwekanga nga era omukwano gwa maama tegubeerawo. So singa tweyisa ng'abazungu. Abazungu basigala bakuza abaana baabwe still era abantu aba babiri bagabana ennaku. Oba oluusi babeera bali wala na wala nti omwana atasobola kusala agenda weekend. Omwana bw'abanga abeera na mukazi nga gy'asomera. Holiday yonna bw'etuuka agenda n'abeera ewa taata we holiday namba. Ng'ekyo kyo kyatteeka nga amateeka gaakisalawo. Okusoma we kuddamu ng'asala addayo ewa maama. Bw'abanga abeera na taata era bwe kiba ennaku zigabanibwa nti omwana asigala afuna laavu yonna eya maama n'eya taata.
ebyokwawukana bya maama ne taata tebiina bikwataganira ku baana, so omwana asigala mwana era asigala afuna kyateekeddwa okufuna okuva eri abazadde be bombi babiri. Ati bannange mu Afirika naye nga mwana muwala bw'atyo obubaka bwe yabusimbisa era ye alina obulumi kuba yakulira ku single mother. So nze nsaba abasajja bonna abali eyo bwe muba mwayawukana n'omukyala bambi mugezeeko okulaga love eri abaana bammwe. Wekaba kakusasula school fees okimanyi nti omusajja abeerawo n'amala omwaka mulamba nga tamanyi mwana we ali atya, naye nga abamu oyina ne access oba ewuliza omwana oyo, naye nga n'abantu ababeera n'omwana oyo taligambako olunaku n'olumu tukambakubire ku ssimu mbabuuzeeko omwana ali atya, nti akale kambakubire ku ssimu bagambe bampe ku gundi mubuuzeeko. Bannange abasajja balina emitima, naye ng'omwana wuwo bannange ebintu ebyo si birungi. Mwana muwala wuno kati akuze, taata alaba nti alina kyasobola okufuna eri omwana we, kati aleeta olukwanokwano olw'ekimpatiira. Omwana ono ogenda mukakasa otya nti kati omulaga nti kituufu ddala omwagala? Tekisoboka. Era ye ajja kutunagami naye taata ono alina kati kyambalako. Ate nga omuzadde asigala muzadde tewali kyakkola. Naye abataata n'abazadde ffenna tufeeyo okulaba nga tutuusa ku baana baffe ekyo kye baalyetaaza okuba nga bafuna. Oyinza okuba nga tolina kasente naye ffaayo. Abaana bano tebeetaaga bingi, in fact n'abantu ffenna tetwetaaga bingi nti ssente oba kiki, naye omukwano ogwo okulaga omuntu nti kituufu ddala omufaako. Taata n'omalako omwaka tomanyi mwana we ali atya, tomanyi mwana nangatto gy'ayambala sayizi, abamu nga temumanyi na kiraasi z'abaana bwe bali mu kiraasi because temusasula fees yadde ekitabu wadde ekkalaamu nga taata tokitoolangako omwana okuva lwe yatandika okusoma. Osubira omwana ono ogenda sikoota laavu ye. Abaana bano wabanga akyali muto ebintu ayinza obutabitegeera nnyo, naye ate gyako mugenda ng'akula alaba dadi ye yalinga afaayo yekka, mami yali luddawa. Mami yalinga afaayo yekka era nalaba nga engeri gy'atobamu obanga ga mami wange atoba nnyo naye taata wange ali luddawa. Sokka at the end ng'abaana batandise okubaako ke bakungula nga muvaayo mulagala avo kati nga taata womuwulidde. Baagala omwana wange baneyina ogenda nga tonsiibudde, kuba kimanyi kati omwana alinnya ku nnyonyi alina akasente kaafuna. Naye abazadde twetereeze. Naye nga just nti abaana abakulidde ku basingle mother oba nga akulidde ku single father, abaana abo balina obulumi ku mutima era balina okusoomoozebwa kwe basanga. Era abaana abo nga watandise kubatuuza omu ku omu ayinza okubuulira obulumi bw'alina ku mutima n'ovaawo nga naawe okaaba amaziga. So bye bigenda maaso ku sayidi eyo. Naye nze nga kyenja okusaba batugamba nti omuzadde tasobya. Bayizayo gwe okyogerako ki? Omuzadde asobya, omuzadde tasobya. Sijja kuwa ansa yange naye gwe wama wa ansa eyiyo. Okyogerako kye bagamba nti omuzadde tasobya. Omuzadde asobya, omuzadde tasobya. Okyogerako ki awo mu comment section? Tujja kugenda ne ansa ze munaba mutaddewo. Mulimu abazadde abamu nga newankubadde bagamba nti omuzadde tasobya, mulimu omuzadde nga mukwana ate oba yayitawo. Obanga yayitawo yalikomye tugambe bwe tutyo. Abaana banyumya ebintu ku bakadde baabwe n'ogamba ekiki gwe nga bituufu. Naye alright, abazadde bambi tufeeyo. Ndowooza tugenda kubanga vidiyo eno tugifundikira wano eno, tujja kubanga tuddamu ate mu maaso awo vidiyo ezinaaba zizzeeko. Mukama abankumire nnyo, atakumira mpeera nkwebaza nnyo gwe obedda abaddeko nga ogoberera, gwe akomentinze nawe alayikinze nawe asharinze vidiyo. Mukwano okoze kyamaanyi nnyo nyini ddala. Ate nsaba gwe omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose okuba nga otweyungako bambi teweerabira kunkonera kawo kagambo subscribe wansi wa vidiyo eno weekali
osobola okukakoonako noba nga ate otwegaseko obutereevu. Awo oyinza n'ogamba nze saagala kubanga nsuwa vidiyo yonna eva ku channel eno. Kati bw'omala okoona akagambo subscribe waliwo akalala akajja kalinganga akade. Kati bw'okoona akade ako buli vidiyo gye mba ntaddeyo esookawo YouTube yennyini yekuweereza ka message negamba nti omuntu wo ataddeyo aka vidiyo, so noba ng'osambyasambyako ojja olaba ate kiki kye mba ntaddeyo. Alright, abankumire nnyo atakumira mpeera banaye temwerabira kusaba. Wabaawo nga waliwo embeera eganye, endwadde eremeddewo, waliwo ebizibu ebiremeddewo, mukwano osobola okuyingirako mu kusaba n'okusiiba kubanga Bayibuli yatugamba nti naye ebyengeri ng'ebyo waliwo ebitasobola kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. So bw'olaba nga waliwo embeera eremedde mu bulamu bwo, oba ndwadde eremedde mu bulamu bwo, oba waliwo ky'oyagala okukola naye nga kiganye, oba weetaaga mulimu, oba weetaaga visa, kyonna ky'oba weetaaga ng'olaba kiganye, mukwano yingirako mu kusaba n'okusiiba. Oyinza okuba osaba naye yingirako mu kusiiba. Ekirala okukkiriza. Bw'omala okusaba n'okusiiba, ekiddako olina okukkiriza nti Katonda agenda kukukolera, kubanga mwennyini yatugamba nti bwe munaabanga n'okukkiriza okutono okwenkanankananga akawike ka kaladaali, munaasobolanga okugamba olusozi nti va wano genda wali, olusozi ne luwulira era ne lukikola. So okukkiriza nako kikola kinene nnyo, kikola kinene nnyo. Buli lw'osaba n'osiiba gattako okukkiriza. Bw'okkiriza nti kensabe n'ensiiba Mukama agenda kumponya, kiba kiwedde. Bw'okkiriza nti Mukama asobola okunkolera kino, kiba kigenda kubanga kikukolerwa lwa nsonga olina okukkiriza. So ekyo nakyo kigattako. Ako mbadde nkayisaawo, mubeere bulungi, mweraba.